Ronald Waligo w'emyaka 29 abadde omuvuzi wa bodaboda namba UEG 726 ku stage ya Kirinnyabige Kawanda yakubiddwa essasi. Omusajja ategerekisenga Abdusali bw'abadde asindikiddwa omuzadde okumunonerayo omwana we ku ssomero lya Kawanda SS Mugombole Nabweru mu munisipaali y'e Nansana. Kigambwa nti Waligo bw'abadde ayingira ekikomera ky'essomero mu Butanwa n'akoona ku mmotoka ya Sali era mu Bukambwe n'asikayo emmundu ekika kya AK-47 tinaamukuba essasi mu liiso erimutiddewo. Basinkanye wano oli ayingira ono afuluma ono wabona namugamba muzenyigamuko kuli ku gesi wali wambodaboda bwambuuzizza lwaki otukoona ye bwavuddeyo asowoddeyo omundu n'amukuba amasasi agamutiddewo. Omuzadde nga wa UPDF n'omuntu omulala nga ali mu bizinesi ya boda akimye mwana ndowooza akavuyo kabadde kakwekulubula ate omujaasi n'alimu okufuga obusungu bwe ekyamazima n'empisa kubanga ffe tumanyi nti UPDF ebadde emanyi okuba n'empisa. Zibadde ssaawa 3:43 wamukuvuga baana basomera abakawanda sekendule. Abamu ku babaddewo bagamba nti Waligo abadde ayingira nga Sali afuluma bwamukoloboddeko awo wavudde obuzibu ekiddiridde kulaba Sali nga yeesogga emmotoka ye omubadde omukyala n'omwana n'alagira omwana okubika ku maaso n'akuba Waligo essasi. Abadde anonyeba mwana we era omwana we abaddemu ne mukyala we mu mmotoka n'ava mu mmotoka n'akuba bodaboda. Anonya omwana ate bw'otuuka ku muzadde munno n'omukola ekintu ekiringa ekyo oba toli afeeya era toba mwenkanya lwaki kuba kati ffenna tuweerera naye omwana gwabadde naye mu mmotoka kati amusiize kifaananyi ki. Oyo omusirikale yazze ng'alina obusungu bwe n'afuluma n'emmotoka speed n'amutomerera mu mulyango ng'ono naye ayingira bwamutomedde ono n'ajjayo piki ye oli n'abuuza tebakolobodde emmotoka yange n'ajjayo mundu n'akokinga n'amukuba. Abamu ku mikwano gy'omugenzi bategeeza nti Waligo yakedde kunona mwana nga kibabuuseeko okufuna essimu ng'ababikira munnaabwe ne basaba gavumenti bayambe kuba ebyokwerinda abajaajamya emmundu. Bagala gavumenti etuyambe okusobola okuba ng'ekwata ku bantu ng'abo n'okubeera ng'eyamba ku nnamwandu kuba bamunekedde abaana bali basatu tebalina mwasiriza. Basabye okufuna obwenkanya ne Sali akwatibwe era akangavvulwe. Nsaba gavumenti etekinga responsibility ku mujaasi oyo asse munaffe wa bodaboda. Era tusaba ne gavumenti eyambe famire y'omuntu ono. Amyuka omuwagizi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luko Besigire ategeeza nti bakoze okunoonyereza ne bakasa nti namba plate y'emmotoka eno y'amagye era bakunoonyereza ani abadde agivuga. Tugenda kukwatagana n'abakulu mu UPDF kuba nti tumanya ani avuga emmotoka eno tufune statement tubawe bituzuddewo alabike nga twalibwa mu mbuga z'amateeka avunaanibwe ku kyokutta omuntu. Tutuuseeko Waligo wabadde asula ng'embeera ya kiyongobero. Amyuka omugezi w'eggye lya UPDF Kanodde wa Kiiki avumidde ekikola ky'omusikale waabwe kyokka n'awabula abavuzi ba bodaboda okukomya okukyokoza abalina emmundu. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.